يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين وإمام المرسلين. أما بعد baganda bange ne bannyinaze tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala era ne tubeeranga tumusuuta n'okusuuta okwannamaddala era nga yateekeddwa okubeera nga asuutibwa. Naam, mu musomo gwaffe ogwasembayo ku mulundi gwaffe ogw'emabega twabeera nga twakoma ku muntu singa abadde nga yakola ezzambi ery'okubeera nga ayendedde mu mwezi gwa Ramadhaani. Etugamba nti omuntu oyo ekimukakatako kwe kubeera nga yeenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala, olwenenya ate nga lulina okubeera nga lwenenya olwannamaddala. Kati ne tubeera nga twagamba nti omulundi gwaffe ogunaddako tugenda kubeera nga tulaba omuntu butya bwabeera nga yeenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Nawe kityo nno olwaleero gwe musomo gwe tugenda okubeera nga tutambula nago. Ala Allahi tawakkalna, twesigamidde ku Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusaba w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga anyweza ebigambo bino mu mitima gy'abantu era babeere nga babikakasa era babeere nga omuntu yenna abadde asuubira okubeera nga asobola okunyooma Allah subhanahu wa ta'ala n'okunyooma okwo okwokwendera mu mwezi gwa Ramadhaani abeere nga akyewala. Nabwe kityo abadde abeera nga yakikola abeere nga yeenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga amusonyiwa. Naam, agamba Allah subhanahu wa ta'ala nga atwekesa okubeera nga twenda ekiseera kyonna nga batugambye nti naye ezzambi bw'olikola waliwo ebiseera by'okoleramu ezzambi ng'ezzambi eri ate libeera ddene newankubadde nga terikubisibwamu naye nga libeera ddene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nga yeekesa omwana Adamu obwenzi, nga wano kye twagala okubeera nga twogerako okubeera nga omuntu ayina okubeera singa n'abeera nga agenda okukola tawuba, kiki kyayina okubeera nga akola? Ayina okubeera nga agoberera aya ya Allah subhanahu wa ta'ala eno nga bwe yagireeta. N'agamba Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rrajim ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. agamba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali yeekesa omwana Adamu okubeera nga ayenda teyamwekesa bwenzi, la abadan. Allah teyaziiza bwenzi, wabula ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatwekesa muqaddimati zina, ebintu ebitutwala byotandikirako okubeera nga ogenda okukola obwenzi. Omuntu byalina okubeera nga yeewala. Omuntu oyagala okubeera nga weewala obwenzi, weewala okubeera nga otambula n'abawala, otambula ne basisita bo, otambula ne bamaama bo. Naye omuntu yenna atakuzira kubeera nga owasa, beera nga omwewala. Kulwokubanga bwe munaabeera nga muli babiri, olina okukimanya nti Ibulisu al-la'in ali naawe. Ibuliisi oyo omulabe waffe omukolimire ali naawe, mutambula mwenna, ajja kubeera nga akukubaganya okutuusa lw'anaabeera nga akuwangula. Kale bw'anaabeera nga tawangudde ggwe, kale anaawangula Mariyamu gw'otambula naye. Obwekityo muganda wange beera nga weewala Allah subhanahu wa ta'ala, ogoberere nga aya eno yagigoberera. Allah bwe yali agiziiza yagamba al-iqtirabu, okusemberera obwenzi, nga kyategeeza ki? Kwe kwewala okubeera nga okwata omuwala mu ngalo. Allah, okukwata omuwala mu ngalo kyokka. Naam, kintu ekyo kijja kubeera nga kisembeza omwana omuwala oyo gy'oli abeere nga ajja kubeera nga akola ki? Nga akumatira. Naam, ebikebo biyitirivu nnyo ebiri mu ngalo. Kyova olaba nga Allah subhanahu wa ta'ala Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali atuyigiriza biki omuntu byateekeddwa okubeera nga alaba ku mwana Adamu omuwala gwagenda okubeera nga wasa. Yagamba alwajhi wal kaffaini, ekyenyina ki n'ekibatu. Ekibatu kirina loolo gye kizannya ly'amaanyi nnyo eri obwagazi bw'omuntu. Kati gwe okukiraba obulabi olaba nga omukyala gw'ogenda okuwasa nti muyitirivu, naye olaba otya mu kumukwata mu ngalo? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava aziyiza ebintu byonna ebisobola okututuusa
ku kintu ekyo. N'agamba wala taqrabu zina, mwana Adamu tosembereranga obwenzi, nga kyategeeza tosembereranga ebintu byonna ebikutuusa ku bwenzi, ng'okubeera ng'owangala n'abawala, okubeera ng'onyumyanyumya n'abawala, naddala ensonga ezikwatagana mu nsonga z'obufumbo tokkirizibwa kubeera ng'onyumya nabo okujjako ng'obawa emisomo, ate emisomo egyo nga tegigenda kubeera nga giyiteeta fitina, ng'ate temuli babiri mwekka, naye n'okwata omwana omuwala n'otandika okubeera ng'omusomesa ensonga z'obufumu nga muli babiri mwekka. Subhanallah, shaitaani taban ejja kuyitiraawo ebeere ng'ekuwangula. Wala taqrabu zina, mwana Adamu tosembereranga obwenzi, ebyo byonna ebikutwala ku bwenzi beera ng'obyewala. Lwaki? Innahu kana fahishatan, kulokubanga obwenzi obwo zambi ddene nnyo, kintu kya bwononefu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaa sabila, ate tekikoma ku ekyo kyokka nti kintu kibi, wabula kkubo bbi nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Aya yeri mu suratu al-Isra'u aya ya 32. Naam, Ibn Kasiri we yali avunula aya eyo yagamba yaqulu Allahu ta'ala nahiyan ibadahu anizina, Allah tutegeeza nga twewaza okubeera nga yewaza abaddu be okubeera nga basemberera obwenzi, wa ani muqarabatihi, n'okubusemberera. Ebintu bino byombiriri byaziizibwa. Okusemberera obwenzi kiri haramu, n'obwenzi bwennyini buli haramu, yani okukola ekintu kyennyini ekikutuusa ku bwenzi kyo kyennyini kiri haramu nafsu. Kyova olabanga obwekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaziiza omwana Adamu okubeera ng'akwata omukyala mu ngalo, kiri haramu. Lwaki? Kulwokubanga muqaddimatu lizina kijja kutuusa kuki? Ku bwenzi. Wa mukhalatati asbabihi wa dawaihi, n'okubeera ng'okola ebintu ebisobola okubeera nga bikutwaliriza mpola mpola n'otuuka okubeera ng'okola ki? Ng'okola obwenzi. Wa fi sahihain, tusinkana mu hadisi entuufu eziri mu bitabo ebibiri ebituufu, wa ghayruhuma, n'ebitabo ebirala byonna, an Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu, hadisi ngejjibwa ku imamu waffe oba shekhe waffe oba sahaba waffe owekitiibwa Abi Huraira, agamba nti anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, owekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba la yazni zani, tasobola kubeera ng'ayenda muganda wange musiraamu Ismail, Ibrahim, Hasan, beera ng'okitegeera la yazini zani hina yazini, atasobola kubeera ng'ayenda omwenzi awo wayendera ya Maryamu, awo woyendera wa huwa mu'minun, ng'akyali mukkiriza. Obukkiriza of course olina okubeera ng'obweyambula, nga bwe weeyambula engoye zo zonna n'ozijja ku mubiri gwo, nabwe ekyo bwe weeyambula obukkiriza bwo n'obuteeka ku musumaali. Ojjamu engoye zo zonna n'oziteeka ku musumaali, nabwe ekyo obukkiriza bwo bugenda n'engoye zo ne bubeera nga obuteeka ku musumaali. Yo yembeera omuntu gy'abeeramu. N'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama wala yasriqu hina yasriqu, era omukkiriza tasobola kubeera nga abba owabbira wa huwa mu'minun, ng'amukkiriza. Tasobola kubeera nga omukkiriza, tasobola kubeera nga akola ezzambi erifaanaganako bwe lityo, tasobola kubeera nga ayenda ng'akyali mukkiriza, asooka kubweyambula n'abuteeka ku mabbali n'agenda mu bwenzi. Naam, nabwe ekyo omukkiriza tasobola kubeera nga abba ng'akyali mukkiriza, wabula obukkiriza asooka kubweyambula. Kyova olabanga omubbi baba bamukutte bamukwata ebiseera ebisinga singa abadde abbidde mu kkanzu, ekkanzu aba yagikubye ekikalu, kulwokubanga obukkiriza alina kumala bukweka. Naam, owekitiibwa n'agenda mu maaso n'agamba wala yashrabu alkhamura, era tasobola kubeera ng'anywa omwenge hina yashrabuha, awo wagunywera wa huwa mu'minu, ng'akyali mukkiriza. Obukkiriza ateekeddwa kumala kubeera ng'abweyambula. Naam, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuwa amagezi, wattaubatu ma'rudatun ba'd. Kati nno singa oba ogudde mu bintu ebyo nga bwe tubirabye waggulu, oyenze waliyadhu billah, Allah tumusaba atukuume, akuume n'abantu baffe bonna n'abasiraamu bonna ku bwenzi. Ng'obadde okikoze waliyadhu billah, twekingiriza Allah akituwonye, n'obeera obanga obbye waliyadhu billah, Allah atuwonye obubbi, obanga olyaza amaanyizo, obanga onywedde omwenge, tumaze okulaba nti obeera weeyambudde obukkiriza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam akuwa amagezi, singa obadde okoze ekintu ekyo, ettawuba weeri, beera nga weenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, era nga amakubo g'okwenenya, amakubo gonna maggule
Allah subhanahu wa ta'ala yaggula amakubo g'okwenenya nga tujjawe ensonga eyo kukakasa nti ddala amakubo g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala g'okwenenya maggule. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. abange abaddu bange mwenna abagenze israfu kitegeeza mujawazatul hudud, okubeera ng'oyitiriza nnyo mu kukola amazambi. Naam, nukoza amazambi nga amazambi ago gayitiridde obungi, naye Allah subhanahu wa ta'ala ababeera nga abagumya. La taqnatu min rahmatillah, temukutukawo kusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tewaliyo zambi mu maaso geddene ebbanga ly'omalanga ogenda kulyenenyako. Ezambi eryo libeera ddene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga ly'omala nti tolyenenyezaako. Naye singa weenenya ku zambi eryo kaba kafuuse kazambi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. N'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akugamba, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa amazambi gonna, innahu huwal ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala huwal ghafurur rahim, ye musonyi ate omusaasizi. Subhanallah, oyagala ki mwana Adamu? Allah subhanahu wa ta'ala akugambye bw'obanga obadde oyenze, bw'obanga obadde obbye, bw'obanga obadde onywedde omwenge, bw'obanga obadde okumpanyiza, obadde okoze ezambi lyonna, beera nga tokutukawo okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Beera nga omwenenyeza, odde eri gy'ali ajja kubeera nga akusonyiwa, olinda yaani gw'oyagala okubeera nga asingaawo. N'olwekyo abaddu ba Allah tubeere nga twenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'atugamba mu aya endala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. Nabo batakola bintu byonna oba batesinza bintu byonna ne Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يقتلون النفس التي حرم الله. Eranga bagattako noko okubeeranga tebatta bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala, ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byaziza okubeeranga bittibwa. Illa bilhaqqi. Wanono tujjawo ekintu ekirala nti omuntu asobola okubeera nga attibwa bilhaqqi, basobola okubeera nga bakutta naye ng'obadde oli supposed okubeera nga ottibwa. Omuntu era n'akutta nga tafunye musango. For example, okugeza nga omuntu abadde ayenze ng'ateekeddwa okubeera omwenzi omufumbo. Subhanallah, wano bameka abenze nga bafumbo naye ne batatuusibwako kibonerezo kya Allah ekyo. Era bw'obanga oyenze abaffe weenenyeza eri maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu bwe baamanga abadde ayenze ne bamukwata ng'abadde mufumbo, ateekeddwa okubeera ng'akubibwa amayinja okutuusa kufa. Naam, kati bw'abanga abadde takubiddwa, abaffe kiki kye tulina okubeera nga tumukola? Alina okubeera ng'ayanguyiriza mangu okubeera nga yeenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wala yazinun. Era abantu abo nga tebagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala na kintu kirala kyonna, yadde okubeera nga batta abaddu ba Allah abatali supposed kubeera nga battibwa, yadde okubeera nga benda. Abantu abo tebenda. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. Omuntu yenna akola ekintu ekyo yalqa athama, agenda kubeera nga afuna amazambi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yudha'afu lahu al-'adhabu yawma al-qiyamah. Agenda kubeera nga ayongezebwamu. Nga bw'oli nti omuntu Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga anaabamusinzizza obulungi, Allah n'asiima, agenda kubeera nga amusitula amadaala mu jjana. Nabwe kityo omuntu amunyoomya obulungi, omuntu n'anyooma bulungi Allah subhanahu wa ta'ala, nga buli Allah kye yaziyiza kyonna bw'okyettanira okubeera ng'okikola. Omubbi tukwatirayo mu bwenzi gy'oli, mubagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ebintu ekirala gy'oli, mubakumpanya gy'oli, mubalyaliba gy'oli, mubatta gy'oli, ebyo byonna ng'obyettanira okubeera ng'obikola, naawe ojja kubeera ng'ofuna amadaala ga waggulu nnyo mu muliro. Tolowooza nti amadaala bajja gasula mu jjana yokka, la abadan. Ne mu muliro naye wajja kubaayo bashekhe baayo, wajja kubaayo bakabona baayo, wajja kubeerayo basenkaggale baayo, nabo nga bwe bali ku ntikko. Naam,
agamba omuntu oyo yudhaafu lahu al'adhabu yawma al-qiyama, omuntu oyo ajja kwongezebwamu mu bibonerezo bye byajja okufuna ku yawma al-qiyama. wa yakhulud fihi muhana, ate tagenda kuba kwekyo wabula ebibonerezo ebyo ajja kubeera nga abibeera mu lubeerera na lubeerera, ate muhana nga alina n'obunyomwefu. Subhanallah. illa man taaba wa amana wa amila amalan saliha. Allah wanono Allah subhanahu wa ta'ala walagirira nti gafurur rahim, agamba nti illa man amana, okujja kana avaayo biri byonna tubirabye nga abikoze. Naam, wamaze kubeera byonna nga abikola, kiki kyazizzaako? illa man taaba wa amana, okujjako yanaaba anyenenyeneza Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okwenenya, tewenenya bwenenya basi nokomawo, la abadan, wabula illa man taaba wa amana, nazzako ne imani kyekyo ekikwetaagisa, kwe kukkiriza n'omutima gwo n'okakasa nti byonna Allah byalagira byonna bituufu. Kiki ekiddirako? n'ebyuyungo byo ne bibeera nga biteeka mu nkola. Naam, n'akola n'emirimu emirungi. faulaika yubaddilu llahu sayiatihim hasanat, abantu abo nno abakola emirimu emirungi era nga beenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kyabakolera ki? yubaddilu llahu sayiatihim hasanat, Allah subhanahu wa ta'ala ebibi byabwe byonna bye bakola abikyusamu ne bibeera birungi. wa kana Allahu ghafuran rahima, Allah subhanahu wa ta'ala ye musaasizi lubeerera lubeerera ate nga mukwata mpola. Naam, muddu wa Allah, emiryango gya Allah subhanahu wa ta'ala miggule. aya eyo jaggisanga mu suratu Tauba ojagisanga mu suratu Furqan aya ya 67 okutuukira ddala ku 7. ogenda suratu Furqan aya 67 okutuuka ku aya ey'7. n'olwekyo emiryango gya Tauba miggule, muganda wange ne mwannyinaze. bw'obanga oyagala okusimibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala, beera ng'omwenenyeza, beera ng'odda eri Allah subhanahu wa ta'ala. tewaliwo kikwetaagisa kubeera ng'okola okujjako gwe okubeera ng'odda wali mu kasonda n'omanya nti byonna by'okoze byonna bibadde binyuma Allah subhanahu wa ta'ala, n'otandika okubeera ng'omwenenyeza. Naam, tugenda kubeera nga tuddamu tulabe omuntu kyalabirako nti tawuba ye ekoze eki, nti ekkiriziddwa n'obulombolombo bwa tawuba eyegenda okubeera nga ekkirizibwa. aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بطول